Ono Kadama, once a soldier is always a soldier. So ono Kadama mbere wa Kadama agitegere emyaka 3 ngali mu kyeyo. Kati nnyo bwe nkuzaako emabega. Oyina bijjukira n'ogamba nti mbwa Kadama bwange nakolamu ekintu gundi nkirabako. Yeah. Ngachi. Bingi. Akatoki ke kaba katya. Kaba katya just nnyo. Omanyi ebintu emuze sibimanyi. Kalimanya nyumizamu ke bimu nembitegeera kaba katya. Okimanyi nti wadde bya online naye bya mu buliri eby'omubuliri tebabyogera. Yeja sio tusunira katono. Akatoki bo bakadama bakama. Baba kategeera. Tusanye kategeera. Kalinga katapu naye yo nkola ndala. Kakakoleranga nnyo akumalira ebizibu. Katogenda okuulya mulinga. Akatoki ko kategedde kenga. Sinna kategeera wallahi. Sonko oyina akatoki awo ku mubiri gwo oyina wa akatoki. So okwata bwoti essimu. Kati gwe kyomulisayo kye bayita batya? Kati awo ndandizo kutegeera na bene na amulisa jasibwa atyo. Nakyo nekidala kine kimala kitya. Fafa tumanyi wetugira neko kyomanyi batumulisa amakatoki bakadama. Ndoza nange ziyefune kadama nekwa ne kadama tegere ebintu nga bino. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 oba noti 7 8 29 52 Kale nze Sonko Muhammad omukutuguta nti kwetuli kusaidi yange ndo omukyala gwe naye alabika bulungi nnyo. Olabika bulungi. I think you know that. Thank you. Ayo Munyankore oba oli Omunyarwanda? Ndi Omusheshe. Ndi Omusheshe. Nyiri wa omula side zizonna. No balancing eryato. Ngera Kadamu omujagujagu. Kadamu omujagujagu. Oli mu uniform. Uniform eno wagitungira wano. Wavana yeri. Navana yeri. I represent all Kadamas, Kadama Nation kwegamba. Ekyeyo wakikuba biseera ki? Kyeyo nagendayo 2021. Nakikubira emyaka 3 n'ekitundu. Irwasa ekya kitundu. Manyi contract dabaya myaka 2 gina kubeena oba 2 oba 6 we bityo. Lwaki egijo 3 kitundu. Nasooka n'engenda mmalako contract yange y'emyaka 2 n'enkomawo for 1 month vacation then nenzirayo n'ennyongeramu omwaka ate ne bankwatirayo nkole n'ekisiibo kugamba emyezi bwegityo bwe gyeyongeramu naye nga nayali nnyongeddemu omwaka. Nakati tuli mu kisiibo emirimu mu kisiibo giba gitya gyawukana ki n'emirala? Saagala kukijjukira, saagala na kukirowooza, kiroto kyantiisa. Ekisiibo giba mingi emirimu? Ki ekigifula okuba emingi? Kulya bali abalingo ate nga baba mu kisiibo. Nkugambye bwe basiibulukuka nze simanyi na kigendererwa ky'abali bantu like Bawarabu oba okusiiba simanyi. Kuba basiiba naye basiibuluka bayinza okulya mutegeka ebika by'emmere nga 10. Buli kika ky'emmere gyalowoozaako bamulina gifumba. Wali oliwa Omani, Saudi, wali saidiwa? Nali Saudi Arabia. Wali Saudi Arabia. Gyokola emyaka 3 n'ekitundu. Akulaba erinnya lyo gwani? Amanya gange nze Banks wa Palaso. Banks wa Palaso wegali ku TikTok. Social media zo gokozesa. Social media ndo zange zonna YouTube what zonna. Ate gali agada toyagadde gogerako. Gote wali agamanyi mpozi nsooka ogerako eri obulongo nze nakato. Oli nakato, oli mulongo bulijjo. Yes. Ate babiri oya izi babiri. Okay. Kale nze Sonko Muhammad ino omukyalo ono Kadama, once a soldier is always a soldier. So ono Kadama mbere ya Kadama agitegere emyaka 3 n'ekitundu ngali mu kyeyo. Kati nnyo bwe nkuzaako emabega. Oyina bijjukira n'ogamba nti mbwa Kadama bwange nakolamu ekintu gundi nkirabako. Yeah. Ngachi? Bingi. Wafunayo omusajja walunze ente what? Nagulamu nina bye nagula ebintu byange byendabako essaawa zino. Kale ng'ettaka kiwe bityo n'ebirala besijja kwogera naye ettaka lyo alhamdulillah weeriri kuzimba kwe kubulayo. Era nakyo kyekyakusindiikiriza okuva kuno ogenda emitala mayanja ogenda ate onoonye ensimbi? Kyansindiikiriza
Buvunaanyizibwa bwe nalina bato bange biki ng'olinawo n'abaana wagenda ozaddeko gwe bato bange bato okusinga yali ngeze kolera bato bange be bakutwala wagenda gwe toli mulaavu nga tolina musajja abasinga ongi bagenda ng'azadde ne bateesa ne bbaawe n'agenda n'akola nga n'omwami amuyambyeko n'amufunira kasente n'agenda bw'atuuka eyo ne bikyuka mugwe wagenda toyina tewali mulaavu nali muyina naye yakitegeera ntuuse na Ethiopia namusindikira kafaananyi nga ndi ku kisaawe n'awunga wali tobeera naye nali teyali musajja yali boyfriend nga mwerirako eyo mpolampola just waayo kweli was it necessary okay aha naye kati lwaki tewamugamba tebo wali ogenda yali yanyiizizza yayenda oba yali takyakuwaza nviiri teyayenda just naye yali yatravelinze naye yagendako yali agenza Australia nga taŋŋambye kati yadda nange nenga akamusasule naye n'omusasula n'ogenda nga tomugambye okay abaana abasinga obungi bagenda mubeere no wano Uganda nga mweyagala nga muli mulaavu mulina abasajja abakuba ennyamuga ne musiima and so on kati bw'ogenda n'otuuka eyo ebintu nga bitambula mwenga abantu emyaka 3 oba 2 kale gy'omala contract eyo kuggwako mulinga omuntu tukawo n'ogamba naye mbadde misinga ekintu gundi misinga kati bw'ogamba ffe ku basonka amanyi okuba ennyamuga n'obeera n'onzijukira n'ogamba subhanallah alabika yalina balala tokifunamu ekyo bwe kityo ng'oli eyo. Of course ng'omuntu yenna omuntu omulamu as a human being kijja kijja naye kati byanjawulo nti bwe kijja buli omu akihandulinga lulwe ekijja n'okiwulira n'okiwulira nga kijja nenga gwe nakato neweenyweza n'ogamba subhanallah oba oluusi n'oyogerako ku kasimu ngaako n'essonko n'abaako tugambo twagaaga tugenda through experience nga gwe kye wayitamu oba nga banno bwe bakunyumizanga nga bwe byalinga londako ekimu ku ebyo awo tusetule bulungi emboozi through experience oba banno bye bakunyumiza through experience gye nayitamu nganze oba ku ebyo byenkubuuzizaako nganze kale abalala kisinzira kyovuddala nkugambye bwe kijja buli omu alina abalala mpulira tugende ku experience nga gwe byakugiranga bwe bityo ng'omaze okugenda byanzigiranga n'okola otya imeebeerawo imo so kati oli gwe wasiibula ng'otuusa Ethiopia ng'omukoona kuba otuuka mufuna abalamu WhatsApp groups nze sideti nga basajja ba online waddangako oyo gwalinga naye mugenda ku imwe ne bakumulissaamu akatooki akamotooki kaba kati tukuba mu ngalo era kantu obere nga bwera bulungi emboozi yetunyumya akatooki ke kaba katya kaba katya just nnyo omanyi ebintu emuze sibimanyi kali manya nyumizamu kebimu nembitegeera kaba katya okimanyi nti wadde ebyo bya online naye bya mu buliri eby'omu buliri kye babyogera jeja sio tusunira katonotono akatooki bo bakadaama bakamanyi bo bakategeera tusange kategeera kalinga kataapu naye yo nkola ndala kakakoleranga nnyo akakumalira ebizibu akatooki ako kakolera ddala akatooki n'akataapu byawukanira bakataapu zino taapu ezibaamu amazzi anti kata akataapu kuba kati nze engeri gye nali nduddeyo nga omanyi bw'otuuka eri ne bw'oba toyina mbuzi ogifuna kata akataapu engeri gy'ebbanga lyolwawo nga lakitowe na musajja gooti esobola okukomawo komawo bulungi nnyo kata akataapu ako baŋŋamba kakola bino kagaziya engamba kanesigalye katooki kange akatooki bakakumulisaamu kaba kavaamu ebbugumu kaba katya kubanga eza okuyimaginga engeri akatooki n'akataapu gyobigeragera subhanallah akatooki anyway akatooki kale kati kankabagambe ne bakadama akatooki mudda ku imo ne mugira nagira nakumulisaamu ani amulisaamu oli ali eri oli atya sebajjokoota akumulisaamu tooki wallahi nze sinza kati kitegeera eba laiti like kiba ki mweyambula olinga ali nawe ng'oli eno like okategedde omusajja nakumulisaamu awo kati ogenda okuwulira mulinga akatooki ko kategedde sinnakategeera wallahi sonko oyina akatooki awo ku mubiri gw'olinawo akatooki so okwata bwoti essimu kati bwe kyomulisaayo kye bayita batya
kati awo ndandiza okutegeera nabene amuliza jasibwa atyo nakyo nekidala kine kimala kitya fafa tumanyi wetugira neko kyomanyi batumulisaamu akatuuki bakadamu ndoza nange nziye nfunayo kadamu nekwanene kadamu ategeera ebintu nga bino nga ebitambula okay so negugwa bwe gutyo nobeerawo mpola so kakutambuza okumala ebbanga lya myaka 2 negigwako paka lwe wakomawo kati bwe wakomawo nokusawo yakukimaye munnyini omwami tiimu yange yeyanche matimu banks wa palaso omukyala gwendi naye wano wenyimiridde tuli ku Jolo Property Consultant soko olagaawo abantu wano waliwo plots ezitundibwa tuli bayitawo Naggalama Lutengo bw'otuuka ku polisi ye Naggalama nokide tambuza mpola nnyo mpola kayidde twaberenga soloba nga balawa poloti ku poloti eziri waneeno bayitawo Naggalama Lutengo otuuka ku polisi ye Naggalama opposite waliwo ekuwo erikirira we bayita Lutengo neighborhood wano weeri amasannyalaze weegali jangu ogule okuva ku miliyoni emu n'ekitundu ojja kubanga ofuna poloti wano kayidde tambuza mpola ddala baberenga balaba ojja kubanga ofuna poloti kuva miliyoni emu n'ekitundu 2 kwana wajja kuba poloti ye miliyoni 2 ojja kufuna poloti ye miliyoni 3 n'ataano kwatano ojja kubanga ogifuna wano ne woba olina sente nga za kitundu jangu kadama ali eyo oyinza muwa amagezi kiku kino kubanga twezudde nnyo nga bwe mubeera eyo mutera nnyo kwatagana n'abantu abali online ogenda okukomekereza nga ensimbi ze wali badde okozesa okubanga obako kye weeyongerako nga muziwadde abasajja bemusanze ku kitimba sente ne zigendera awo lwakubanze nali mutegeevu akatooki gwe kakumaliranga akatooki okamulisaamu naye zange tozirya kakuyamba ku biki akatooki ako kakumaliranga abasajja obutakula kakolanga katya ekyo kyange sonko nvaako okay naye nga nze ne bw'omulisaamu akatooki ezange tozirya sente kiba kirungi nnyo nze zange nasinga ziteeka mu bintu bikalu kubanga nagenda okulala neŋŋamba akawunti nga kati sente oziteeke ku akawunti baba bazisala n'okuzisala eno naye nayo omuganda wange sente bweteeka ku akawunti bazisalako okezimu basala bikirimukujjayo nze omanyi ndi mukoddo wa sente yange nga bwenjikoze mba njanjikolemu ekintu ekyamakulu naalikako gwe omukoddo wa sente wotyo naye okomagoddo balira sente zokka ndowooza byonna nja kugezaako binagaana bugaanyi abali wano banaabanga abajulizi ne bagamba yakyogera ng'asaaga naye ebisebe Nnyamugama ze n'agikuba okay so sente zo gwe wazikolanga wagezaako ziteeka mu bintu bikalu nga biki nazinvestinganga mu bintu abana amanyi okuinvestinga n'abeera ku kyeyo n'akwatagana n'omuntu ali eno n'amugamba tuteekewo ekibanda ky'amanda oli ali eri noona ali ero n'aziweza ne bateekawo ekibanda ky'amanda tulunde enkoko abaana amanyi okuba ne pulaani zinga ezo tusuubule amenvu oba ennyaanya tutunde miliyoni y'emu banga lya myezi 2 ejja beefuuseemu kitundu obagamba ki okusinziira ku gwe bye wainvestingamu ebikalu yonna nti kati bizinesi kirungi okukola bizinesi ng'oli ku kyeyo naye bizinesi eno mpozi ng'omuntu omwesiga nnyo oba muganda oba maama ng'okimanyi nti muntu wa mazima nnyo kubanga first of all abantu kye balina okumanya nti bizinesi esala olaba nawe mwennyini obeerawo ku ground n'ogyekolera nga bwendi wano neekusala kati ate olwo okugyesigisa omuntu omulala si byo bye byatuuka kwandika dduuka yoba yaddawa gyali eyo ndowooza mukazi wattu tumusabire Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155